gwe Shalom sendi akugambye amazima excitement je wali oyina giteeke wabbali kati oli musajja mukulu Shalom buli omu akubuuliridde bw'otakula gwamanyi ebyo badde oyasaamirira ng'owoza Kasuku Godfather wange oba yakuzaala nabigamba dda bakunaabidde maaso leero ku Tawukantooko bonna sendi akunaabidde maaso Jekiniza akunaabidde maaso ne Godfather wo mwennyini Kasuku abaddewo ku luno takuwolereza ebyo Shalom byoliko oti abantu babi kyusa bukyusa mpisa zo just change your behaviors ebintu by'okumanyira abantu Shalom biviireko ddala sendi akugambye amazima n'ekazibwa ekapo Shalom toli junior toli full figure gwe Shalom kaweesi omanyi mujja kuno ku internet n'otandika junior nga tebamukwata full figure nga tebamukwata toli junior toli full figure mulekerawo okukoppa abantu junior nga yavuma abantu toli nze be yourself Shalom ekizibu kyonna ekyakuleetera ebizibu kukoppa Kasuku byebizibu byonna by'olimu kukoppa Kasuku mulala naawe oli mulala wano ku internet tetulina mikwano you don't have friends wano nkwe zokka ze eziriwo ku social media oba n'omuntu ng'oyogera naye enkya n'akukwata n'akuvuma kati gwe bambulwa amagezi wano odde mu kabampaane bajja kukusiba ebyo mwepankapanka ebyo nga tebannakuteeka ku poliisi obuviews obwo bukomenti obwo sabula bebe nga tebannakuteeka ku poliisi buza Shalom ajja kubuulira yagakuba ne gaggwayo amasimu baagakuba ne gakoma amasimu baagakuba ne gaggwayo era kati yategedde wawaagwa osobola okumanyira abantu b'otamanyi oza full figure sibafu gwe full figure advisor wa president oli advisor wali osobyeko ekyo ekitiibwa kye bayita presidential advisor amaanyi agakirimu wali otuteeka obudde n'ogenda n'okwata pen n'olupapula n'owandika what is a presidential advisor ojja nnokutya ojja kudduka tosobola woza na full figure ku police full figure advisor waliwo respect because akalinga office kati gwe Shalom gwani mwepimire bye munaalya abantu abamu mubalabe mubaleke nina ne gwe nalabye kano kakadomponi amateeka fenna gatu amateeka bye biki what do you call amateeka mbwa amateeka kadumpu owakakaaya fa mu kwogera ebintu byakabampaana edda mu reality dda mu reality mwebuulira amazima tibajja kubasiba amateeka we gaali gakola full figure wakabulopa emirundi emeka nga tebamusiba kadumpuli ezo ziri wazibulirawo ali mumateeka muve mu kuvuma abantu that's it muve mu kuvuma abantu omuntu gwonaakubira essimu kadumpuli muve mu kuvuma abantu n'okumanyiira abantu
mulowooza kuba akasuku mukwano gwaffe nammwe muli mikwano gyaffe temuli kwe kasuku ye mukwano gwaffe awo era ne fulufiga yakibagamba kasuku is our friend naye kubanga kasuku ayomba ne junior naawe n'obyesaamu kadumpuli toli mukwano gwaffe kadumpuli Shalom toli mukwano gwaffe muve mu ntalo zaffe ne kasuku kasuku aba ayomba ne fulufiga bikwatirako wa bali ba mikwano fulufiga ne kasuku are friends, they are brothers. Abana ba fulufiga bamanyi kasuku bamumanyi n'aba kasuku bamanyi fulufiga gwe Shalom ababo bamumanyi. Stop forcing friendship. Mulekera okuforcing friendship. Nze fulufiga mmanyi tulina ebitugatta naye gwakumanyi Ntambi Shalom ne kadumpuli mulekerawo kaka friendship ati baba nabidde maaso toka ntoko today Shalom bamubuulidde era anko sendi webale kugamba mwana oyo mazima wabya Shalom kano ka Ntambi kalinga bupigireti Kyakoze lo gwe lwaki bakusiba Ntambi gwe lwaki bakusiba ekogere bitu bitali magezi dero Ntambi toli lawyer oba yagala kuba munamateeka Ntambi ddayo okola amateeka oyina ebintu byoyogera nga biri out of the box omuntu bwakukwata n'akutwala ku police it is their right dembe lyabo tose abableminga guys let me tell you omuntu bwakugulako omusango ku police instead of okwogera ebyekisiru genda omwetondere look for that person dembe lya buli muntu okulopa gwaba ayagadde ebyo mudaano ku TikTok ne mutandika okwasamirira nga oyina omusango ku police mu kifo ky'okunoonya eyakuwawaabidde mwogere mu buntu oli ku TikTok oyasamiridde to prove a point ebyo ebyasi bya Shalom ebyo kina emisango ku police kina fayiro nnya kyali ku TikTok kikola live sibaja videos mu acting nga abasoma the law is law tosira gati complainant ayina makesi ate yakulopye awo oba justifying lwaki bakulopye actually oyambako police okujustifying why you were reported emisawo tebajjeka mu malala police eyita ba minister ne bagenda police eyita ba general who are you Sirani Mwanagawa kwani bugali alapisi muve mukabampane ne views ba YouTubers muve mukabampane fulufiga alita yagala siba oyo omwana naye kamanyiro ka Shalom kali kasusi oli eno wagajala nga bakusiba nga mwakuba amasimu bakubira fulufiga amasimu tebakulima mbubaba wa beiro mbulu amaanyi gaabwe let them not lie you tebakulya ebinusu oyo omwana yali addayo datide bakubira fulufiga amasimu ne ba minister on behalf of that boy mwogereko amazima ak'olumu Shalom tebamuwa beiro because mbu yalwana nnyo mbu bakubira abanene teri banene be bakubira fulufiga yamusonyiwa jukira fayiro yali ebuze ngeri ku police. Do you know negotiation ezaliwo fayiro okudda mu kooti ask me nabirimu bali eno babalimba omulamuzi yabagamba fayiro ya Shalom teriiwo
Why was the file missing? What file yali teriyo? Baamala kwetonda abo boolaba. Ne bakubira full figure amasimu ne ba minister. Ne bagamba full figure amusonyiwe. That's how that boy got out. Wallahi nkulayirira. Singa full figure teyakkiriza, omwana singa akyali yeeruzira. Mazima, nze njogera mazima nga webyali. Nze sirimba. Nze I tell you the truth. Era Shalom ekyobeerawo ng'okimanyi. Oli ku bbeeyiro. Oche. Omuntu akutta n'akuba eruzira. Aba takusobola oyo. Ow'amaanyi asigala ku poliisi. Bangi be bakutte nga ne fayiro ziwedde ne biggwera ku poliisi. Be b'amaanyi. Bakukubye eruzira, okomyewo owaganyala. Gwe full figure olabika omuyita mmere. Oba mwe full figure mumulaba bulabi awo. Full figure is not food. Nze mbabuulira. Full figure si mmere. Omanyi ka mbabuulire mmwe you guys. Full figure temumumanyi. Tosobola gamba nti omuntu akeera ku makya ne bamuwa woofiisi nti advisor musiru. Mu bantu abasiru mu Uganda full figure tomuteekamu. Full figure is not food. Oyo omweyimbamu nga owera. Gwe full figure tomanyi. Full figure alina woofiisi zayingira mu ggwanga lino. Nange wendi n'entya. Oba mwalanye ebintu by'okwerimba wano. Full figure si mmere. Ng'omuntu ataasoma akozesa abaasoma omuyita mwangu. Omuntu ataasoma naye ng'akozesa abaasoma. Nze kubuulira, nze nja babuulira amazima. Gwe lwaki full figure nze muvuma? Ne tuddawo twemanyi. We know each other. Twatulana genocide emirundi egisukka mwena oyo muyita mwangu. Gwe genocide yali akuyiseeko. Omanyi emirundi full figure gye yakalaba genocide musale baba banyumya ki? Munoonye levo zammwe. Full figure musooke mumuleke. Tonkikubuulira. Manyi mumanyira abantu ba wano. Shalom si levo ya full figure. Nchiddamu Shalom ntambi. You are not full figures level. Kadumpuni. Owakakaya. Full figure si level yo manyi. Dozera mwagalaba. Yali abanoonya wano nga mwekwese. Expect mukasoko ajavaayo abadefending ati. Ye kasuku yamanya amazima. N'amanya ati junior mwali full figure mwabiri nadde ebbali. Kasuku yabivaamu. Dedde kasuku we yagambira Shalom nti bagenda kusiba. Ye kasuku yali amaze otegeera nti junior ne full figure be babiri mu nsonga eno. Wabadde oyagala kasuku akolere ki? Tosobola vuma maama wa junior and you expect to get help. Tonkubuulira. That I tell you point blank. Shalom ebizibu byo byatandika dedde we wavuma maama wange. Abona all problems we zaava. Era n'owaganyala nange nze ng'omanyirana. Lwaki tovumawo? Shalom tolina maama vuma oyo. Owange ovume maama wange weebake.
muvubuka gw'omanyira olwo wategeera junior omutuufu ebiki nga nabalumba teri kyabaawo junior alese counter terrorism. Yes, you abused my mother. That is the cost. That is the cost. Kati bonna baakunaabidde maaso. Bonna sendi bonna baakunaabidde maaso. Talumu toddangamu kwepanka. Toddangamu kwepankira ku bantu b'otamanyi. Respect people. Bw'oyagala kuvuma junior vumanze, maama wange talina wabiyingiriramu. Akakamanyiro, stop it. Nojja n'ovuma muzadde w'omuntu n'ovvoola abaana be, ebyo tebikyakola kati. Komera. Bwe tuba twagala kwevuma, twevumenga ffe. Jangu ovume junior, sikulinaako buzibu. Naye okuteeka maama wange mu conversation yo bw'ojja otegeera nti basi yeruzira erimu amafuta. That's when you'll know. Bino byembeera ano ne muleekaana ku TikTok eri birala. Gwe kola vidiyo n'egyo teeke maama wange oyo yalozezzaako ojja tegeera amaanyi ge nnina. That's when you'll know nti mu gavumenti eno ayaavu esse. Ebyo muwoza nti mulina abakulu ne Shalom bwe yali alowooza bajja tuka ne banno bakuveemu. Nze ba YouTuber bonna bankubira amasimu ne baŋŋamba musibe. Actually Shalom kankubulire, all YouTubers told me to imprison you. Kati owoza bankwe. Kasuku ye yakutuma ovume maama wange. Kasuku si wankwe. Shalom gwe weeyiwa amanda mu mbugo. Kasuku takutumangako. He didn't tell you to abuse my mom. Kasuku takutumangako ovume full figure. Twale Shalom chotame. Kasuku is my brother. Shalom kankubulire. Kasuku tasobola kunkyawa. Ekyo njagala nkigambe tudde okitegeere. Me and Kasuku we are brothers. Era bampise ne ku dina. Mukyala wa Kasuku beautiful yampise. Shalom oyina by'otamanyi bye nali nkugamba. Goloza Kasuku ayinza okyawa full figure. Let me tell you, wano omuntu asinga okwagala Kasuku ye full figure. Era full figure waba ayogera Kasuku amwogerako bulungi. Bambino bye beeyisaamu eggaali ne beevuma. Bino bya social media. Naye nga Kasuku ne full figure ba mikwano. Era full figure tasobola siba Kasuku. Naye ate gwe ntambi full figure asobola okuteeka munda. Don't force friendship. Temukaka mikwano. Don't force friendship. Shalom oyina abakwano bo abaana be wasoma nabeseeta. Those are your friends. Katoloza sendi mbwa akwagala. Abula kifubuka gwe otaddamu magezi kuluna ate we nakuddamu okusiba. Shalom kuluna wenziramu okusiba saagala aleekaana. Bakugambye buli ono omusajja yayogedde bulungi ono this guy Kazibwe kapo yakugambye bulungi. Ku bantu. Abantu mubaleke. Move on ndagewa. Wangamba mufungono tuweya. Umwana tuyina omubuulirira. Gwe nobody event wuliriza bulungi. Guys, muntagingire nobody. Muntagingire nobody events. Lero ennaku z'omwezi mmeka? Ennaku z'omwezi mmeka? Leero.
Guys, today they don't make up. What is the date today? Leero 27 December 2025. Nobody event ogenda yiga mu bubi. Ebigambo bino mu bimpeere nobody events. You are going to learn in a hard way. Nobody event va ku Kenzo. Siye yakwavuwaza. Kenzo si mwana wa nnyoko. Kenzo talipotinga wo. Nobody va ku Kenzo. This is the last warning. Nobody manyi bingi mu nsi muno. Nobody totukabya maziga. Nobody totukabya maziga. Va ku Kenzo. Obwavu obukuluma nobody event. Nze sirabangako munyankole musiru nga nobody event. Olaba nobody event mu gavumenti yammwe abanyankole obwavu bukuluma ey'Abaganda oli bw'oti. Ogenda sabiriza. Nobody va ku Kenzo. Bakututte eruzira ne bakusiba. Ero otandikidde wakoma. Zijje zindye mutabani w'omufu, zijje zindye naye omwana oyo annuma. Nobody oliko muzimu gwa isima. Isima yakuyita. Isima yakuyita omugenzi. Yuloonire. Kenzo omwagaza ki? NRM ya nnyoko. Nobody. NRM ya maama wo. Igwalina obuulira abantu bye balina okukola ne bye batalina kukola. Pulezidenti Museveni omulinako oluganda. Pulezidenti Museveni bwe yayita Kenzo n'amuwa obwa pulezidenti w'abayimbi mu meeting eyo walimu. Were you there? Pulezidenti Museveni bwe yawa Kenzo $1 billion, nobody waliyo. Ogenda nno kufuna ebizibu. Nobody va ku bantu. Wayinako ssente ne zikuggwako. Genda onaabe ekyogo. Nobody tawaaza amatako. Kwata ebbombo, gende wa maama Fiina, akuwe ebbombo, akuwe ekisula, teekamu kayayaana, oteekemu kafumisi, n'omuti omubolo. Nobody onaabe ebisiraani by'oyina. Nobody onaabe ebisiraani by'oyina. Isonule maama Fiina yasobola okuggyako ekikolimu. Nobody oli muloge. Ddogo lyokka lyeri kuliko. Ate ng'eyakola eddogo eryo promota munno. Nobody nze ng'aliko empewo. Promota omu yakuloga. Ddogo lyeri kuzunza. Nobody gwe sooka weetunuulire. Oyo omwana alina eddogo. Weetaaga maama Fiina akwambulule. Eddogo lyagala kukutta. Nobody bakusaddaaka. Waliwo promota yakuwongayo mayembe ge gakuli ku mutwe ge gakubonyaabonya. N'ovuma Kamiliyoni, n'ovuma Kenzo. N'ovuma kati maama Kamiliyoni wali ovuma waaki? Nobody va ku bantu. Nze nkaabya amaziga omwaka guno. Saagala kuyingira mwaka mulala nga nina gwe nkaabira. I tried a lot this year. Nobody totukaabya maziga. Nobody totukaabya maziga. Nobody oba tolina mulimo jankuwa omulimo. Come give you a job. Nina amaka manene. Nobody jango ya senku. Opati ne Kenzo. Alina kye yakubbira.
Kenzo alwaniridde obulamu bw'okubeeraawo. Banne kambabuulire, Eddie Kenzo talina kyabbye, byonna abikoleredde. Oyo omwana Eddie Kenzo yabeerako ku street nga talina kyalya. Kenzo yabeerako mu nsi nga ne taata we tamumanyi. Ani atalaba Kenzo ng'alinga embwa evuddemu olubuto? Is there any Eddie Kenzo watakoleredde bulamu bwe? Guys, to respectinga abantu abeekoleredde. Kenzo talina favor n'egyo gy'afunye mu bulamu bwe. All hard work. Omanye ebbanga Kenzo lyamala mu studio. Kiro saa mukaga Kenzo ali mu studio bw'atereza beat bw'akola bw'ati ng'oveeringa omumanyira. Abantu bavudde wala. Nobati abantu bavudde wala. Kenzo leero ebitiibwa by'omulabamu tudde. The guy has suffered. Bamukubye ebikono, Kenzo bamuvumye, Kenzo bamukoze buli kimu. Nze Kenzo mwagala nnyo because gye yava. Ovanga ku muntu ava ku street n'atuula n'abalangira. Ffe tukulidde mu family ezirina ku ssente. Ne naffe obulamu butulemeredde. What about Kenzo? The only thing respect jepa Eddie Kenzo yejje yekka mu bwavu. Kati gw'omuliko omusajja omuvuma. Baminister bangi naawe genda owase nobody. Baminister batalina abasajja bangi mu cabinet nobody. Bw'oba owooma naawe genda owase. Is it Kenzo's problem? Nti awooma kyobula minister yamwagala? Is it Kenzo's problem? Ya aina waya. Kenzo waba ayina amaanyi g'ekisajja. He can run the race. No, but to be jamu mpalana. Shira price wali. No, but try shira price taina musajja. Monwalo binama uli de TikTok bitaina nnyo magezi. Webiri wano. Wini wa mami. Na uli de wini bakwatidde mu bugenzi. Aba. Nabi ulidde senga asidi yabyogera. Bituufu nti wamma wini bakwatidde mu bwenzi mala okubira wini wamma myesimu. Mbu wabadde ne Prince Kaka. Ne Prince nedda nze wendowooza ati esitole sintuufu. Prince Kaka. Wini wamma tayinza kwagala Prince Kaka. Ebyo byo mwalimbye. Singa wini bamukutte nange. Oba kale leeta se musajja kyawo alimu ku magezi. Wenda bawo ku TikTok. Miki bamubanja. Miki simu zifana ina amabanja. Living a fake life. Jebbi. Singa mwagala nti kale wini wamma bamukutte ne Jebbi. Twandibikiriza. Naye kati Prince Kaka tayima. Prince Kaka naye nnyini alinga mukazi. Kati baba neyo story saagikiriza. Mwandi ate sikale gulunedi. Kyabageti wini wamma bamukutte ne gulunedi. Twanditegedde kale bulunoke. Kale ne bulunoke. Awo nzikiriza. Awakafumisi buluno. Tole abantu bandijikiriza naye ebya Prince Kaka tebiriyo. Nze Prince Kaka mulaba yeemoola. Naye alinga mukazi kati. Taso ate nti ate babakutte ne wini. Oba babadde bakuba wini ne Prince Kaka naye ne bamukubiramu nga balowooza ne mukazi. Okay, the right story eyinza okuba. Abazze okuba wini wamma balowoozezza ne Prince Kaka mukazi naye ne bamukubiramu.
katera okuteekako kino ekijowoolo pulisikani katera okuteekako ekyo ekintu ky'okumutwe kandoza tebayawudde who is the woman ne bakuba kali bageza tuka ku poliisi referensi ng'eraga annaye byaba tikitoka kati waliwo n'omuvubuka gwe bayita Henule naye kati naye alinga mukazi nge gyemoolamoola nazimirizaako akaaso kamu kati bw'ojja okuba mukazi we naye oyinza omukubi tikitoka nabe ennaku zino balinga bakazi bw'ojja okuba omukazi we naye oyinza omukubiramu because you can't separate who is the woman, who is the man. Batikitoka abasajja kati bateekako ne lipstick ne lip balm naye nadda okulaba abasajja abakozesa lip balm so naye era wini wamma kyogaba kikyo teri kikkubya wini kyogaba kikyo nze jjo niyinza okunkuba nga ngaba byange nze jjo niyinza okujja n'onkuba mbu juniya mbunze kukuba mbu because I'm serving my things wini wamma byogaba bibyo nze siyagala musajja akuba mukazi mbu yayenze siyagaba atambula nakyo naawe oyina ebibyo bane twegabire bwini bamukubidde mu bwenzi Miki sente z'abandi wazisasudde ze bakubanja Miki simu zifani bulijjo tukulaba ovuga Range Rover kumbe mwina gwe mwabba abula baana mmwe kyova bugagga bw'aba tikitoka bw'aba sente teyalonda Nnyondo yabbanzi be kati Miki simu zifani bulijjo tukulaba ovuga Range kumbe sente wali wabbanzi be Miki muzeeyo nno sente z'omusajja it's no longer funny Miki musasule sente z'omusajja miliyoni 10 mwameka bulijjo twebuuza Miki nange ensiriŋŋanyi sente wali wazijja mwe bawala mmwe mwegendereza obuvubuka obuli kuno omuvubuka talina mulimo talina wadde toyi mwasolooza avuga Range Rover mubeegendereza kati ebya Miki mwabirabye baabo ku poliisi tete babbanzi bembi era enkomerero Miki nga Range Rover ogitunze abavubuka mukole teri sente ze balonda bulonzi bajja kubasiba maneraundalingi kati nebya Miki nabyo byagenze kuvaayo tujja butya juniya Miki sikirasiyo sikirasi yange mu bubbi sina gwenzibye byenina byange wali oddeko ti juniya nabbi omuntu esente zennina zange nenalaba Miki mbu profesa mbwabuulirira abafumbo neŋŋamba this boy mujja Miki ojja sasula sente z'omusajja Miki mujja sasula sente ezo n'oyo omuwala kubanga nange mubabanja kati neegasseemu taata w'omuwala yankubidde mala oleeta aba alumpe Fulanka yango mpa olugambo lwa Miki abawo juniya toyasamira muno nze yamukwata nze side director linga amatako nze yakwata Miki ne mutwala ku poliisi ze tonja samira Ogambo ntye junior ebya Miki byagwereddewa
nange nabirabye ku TikTok okwo sibitegeera naye kyembuuza ba TikTok abasinga abalina ssente abatulaga nti balina ssente bw'ataba mufere abamubbi lwaki babba abantu tufu yamubba oba bakola content sinabitegeera bulungi Nedda mbu yakuba ono omuwala olugalo mu matako Mickey nabba ssente. Ssente zaali za muwala zaali za musajja Omuwala naye nti ate yazibba ku musajja. Okay, mbu omuwala yabba ssente ku musajja mbu ate ne Mickey oba n'azimwewolako oba naye n'azimubbako bwe bityo webiri. ati Mickey bamusibye oba akyali wabweru Yagembwa alina byagenza ottunda asasule. banayogwa okuswala nga kwakika kya waggulu Nze nabagamba Mickey talina ssente aba osaakigamba wakiŋŋamba Mickey yenna asiiwuusa alinga ekikere ssente azigyewa ssente ziriko wamma naawe olususu lw'olaba bannaye nga kuswala kwakika kya waggulu okwo kati nze banne wammanzi omuntu nga bagaye nti abawo omugagga sooka omutunuulira olususu n'emikulu ya Mickey bw'afaanana. ati Range Rover agenda gitunda Era alina okugitunda dde mulawumu kubanga babanja twagala ssente nange neegasse mu babanja kuba nze omusajja yasooka kkubira nze naŋŋamba Junior ngenda kukwata Mickey. Omusajja ne mugamba nedda tomukwata. kati yazimuwa ku ngeri ki baali bagenda kukola bizinensi yazimujjako atya Baali bagenda kukola bizinensi mbu Mickey yagamba omuwala leeta nkuterekereko. bizinensi eno ey'amataka Mickey gye yali alanga Eyo Mickey gye yali alanga ey'amataka. amataka bagatunda oba gakyaliyo Sina poloti namba yago nandigakebedde obadde naye nga kyemmanyi they have to pay the money. Banna banaye Mickey wange ng'abeera aswadde ekyali wange abantu mubalaba mu Range Rover naye tebalina ssente. kakwano kange bambi kabiri kakyali kange Nze Mickey mukwano gwange naye neebuuza ono omwana yajjawa Range Rover. kati ekiwala kyo kyajja baali tebeekwana just yali bizinensi Aba ekituufu ekiriwo yo Range Rover bagenda gitunda dde mulawuumu. kyoyagala owulira Ekyo nze kikati kyenjagala owulira nti Range Rover etundiddwa Mickey avuga lawuumu awo oka w'oyagala awo abuuze ku munne alina Sienta Rover. bannaaye oba muwe markex yange eri enkadde kuba ekyaliwo Abaana kwewanika Mickey nga yatuusa okuvuga Range Rover Mickey. tanaba walaayi Range Rover ya bbeeyi speya amafuta g'enywa ate tanaba kutuusa Ngeza service Mickey azijjawa ate tanaatuusa kuba kati biibyo ebivudde yabba omwana abantu bajja gamba Junior olina omutima omubi banne sinza amubanja oba muwe markex yange enkadde Junior bannange abawo naffe tulya kusabiriza Mickey tumuleke waba alina beyabba ababbe ereka ababbe buli omu abuusa bwongo bwe wamma oba wababba ababbe tumiyaga kyokutte kyobba ekyo gwokutte kyobba kasukirayo obukadde 5 mbiveemu ngenda mukubira kuteereko miliyoni 3 Mickey nze sinaako buzibu butankasukira ku ssente bw'aba asazeewo okubba naffe tuwe Mickey kyoba tujja kukwala na lusajja gwe tuyinza kukwala miliyoni 2 yo omuwala waawa ebyo nga bikyali awo ffe tubeere ku saidi ya Mickey omuwala waawa era oyo omuwala yali ankwana abawo bannange era wali wandoga omuwala oyo baye yali ankwana I remember that was 2022 nafuna voice note ya omuwala oyo alabika oba yeye I'm not sure nagamba Junior njagala kukiisinga kale abawo neŋŋaana bannange singa ezo singa fe abazeeyagaliramu wandintuteko kafe javas wache
So Mickey tuwe ku ssente ffe tetugamba nti oba wababba Afe tubeere tiimu Mickey Junior, tubeere tiimu Mickey oli omuwala muveeko. Mickey anatuwa ku ssente tubeere ttiimu Ajatuwa ngenda kwogera naye. Kati nkyusizza gwe muwala gwe vva ku Mickey. Sabula omuwala. Tiwala gwe vva ku Mickey. Oba yakubba akubbe. Lwaki temuva ku bavubuka beekoledde? Mickey musajja mukozi. Obuviri bwasiba bulinganga obw'embizi bw'omu nsiko. Naye nga Mickey ye musajja mugezi. Mickey is a good man. Vayo malo muwana. Bw'oba woogambye. Kati abawo Mickey munoonye. Noonya Mickey. Mickey oba akubba akubbe. Teri agenda kukwata Mickey bannange. Mickey teri agenda mukwata. Ne sente tazimanyi Mickey takwatanga ku sente ezo. Lwaki mumuwaayiriza? Abawo noonya Mickey. Panza omulimu ngutandise. Gwabawo ojja kwasama wano nja kunyigeza ensigo nga temumpadde sente. Anti nzo mmanyi. Nze Junior neefuula. Nze sina friendship ku sente. Naye Junior lwaki enkweto zikomya mwaka guno? Junior lwaki enkweto zikomeza mwaka guno? Junior lwaki oli wankwe? Ensi yonna etenda Junior nkwe nakwefuula. Kati mbadde nkuba Mickey kati gwe mpagira. Ndi tiimu Mickey. Mickey wamma Range Rover gwe wagigula yiyo. Era ne kadi yayo nagiraba. Nenoonyeza ssente nange. Guys, noonyeza ssente. Happy birthday Amelia Nambala. Amelia webale kubeera nange. Happy birthday Amelia Nambala. Ali mu France. Yagenze Bufaransa Amelia. Jaliridde Christmas n'abaana. Ne banna omugagga si muntu. Amelia yavudde e UK, nadde Germany, n'agende France. Amelia Nambala. Segwayina ssente. Ffe tetukuta maama. Amelia tuli bakwano bo ku mpaka. Ffe tetukuta. Omwaka ogujja mufune ku mikwano egirina ssente bannange. Nenga Amelia bambi webale kumbeererawo. Webale gumira nkwe zange. Na mutima mubi. Omanyi Junior Munesi kyagalalaga abantu nti ndi mulungi. Those who know I'm a good person, thank you. Abamanyi nti ndi wankwe, iye ndi wankwe. Si kyayagala kwennyonnyolako. Guys, omwaka ogujja 2026 ky'omanyiiko ky'oba otwala. Abamanyi nti ndi muntu mubi, ndi mubi. Abamanyi sina magezi sigayina. Next year, I'm not going to explain anything to anybody. As long as I don't sleep with you. Omuntu yekka gwe Nnyondo okwennyonnyolako yandya. Any person who makes me calm. Gwe Nnyondo okwennyonnyolako. Guys, next year, bakwano bange saagala kwennyonnyolako. Junior, taina mpisa sizina sikola mu kisaakaati. Mugende Mmengo. Empisa sizina sikola mu kisaakaati. Abagala empisa mugende Mmengo mu kisaakaati. Zisaagala kummanyiira. Era Junior, ensi oligiraba sinansi gye nja kulaba. Nnyoko si yanzaala. Nzeko ebintu eby'abanaku okummanyiira wano. Era Junior, abantu bakwate bulungi mbeetaazaaki. Nasasula dafino service yerisitula omulambo gwange. Junior, abali kuziika ne mubaba nyenda y'omuntu anamba nfudde. Si bintu byakummanyiira guys, era omwaka ogujja akamanyiro k'abaavu kakoma guno mwaka. Toyina ssente tonja samira. Sikuyinaako Luganda tonja samira. Buli awulira nti onyiigidde omwaka guno jangu onfuwa oluwa mu matako oweweere. Awo kati wetuli. Buli awulira nti Junior nkunyizizza omwaka guno tonjagala. Do one thing.
jango for wa matako wewere kyakumanyira abantu tubesibiddeko bwerere omuntu takuyamba takwagala takuta takwagala takuyamba kyokka takuta mundeke munte bannange mundeke engwe Junior oja kugwa nagwagwadde mbadde ndagawa. Do I look like I'm going anywhere? No labe mbwa embizi enkodomali eri Dubai eri ku Junior yasamirira. Junior wagwa nagwadda nkimanyi mbadde ndagawa. Era Junior abantu besirate bakwagala mbadde malaya nti netunda. Muze maziga abawalabu Dubai muze mundeke. Mukute maziga abawalabu. Wawulira nti okuuse toys abawalabu ama katungulu chumu nakutuka ku bwongo. Leave me alone. Guys, leave me alone. Oli mu bed space. Osanyambala asimanyu. Oyola biwambwa mu park. Osiba bakadde napi oli ku Johnny omanyira. Aina amakage. Who has his residence? Nina amataka sibanyi na kinga kolerako. Ate era mpoma, I'm sweet. Era Junior, amabina amatako ganga ate masava. Nyoko siye yagampola. Junior, amabina kitambula kibigula ndekambigule nabigulya Montana amujuise. Nze nina amazzi like I have water. Ebyo mudano ne munja samira sibanya nancha Junior nze mama water. Nabala ndi self contained. Abanaku mutumazeeko emirembe. Omuntu nateeka data just to discuss akabina ka Junior. Jankuweeko. Said the truth nti onjagala nkukuba. Iye yogera bwogezi mazima nti Junior kinkolera nenkikwatako. Said the truth. Mwogere mazima nti nkusinga. Munevumya. You get my attention. Yogera mazima nti Junior yankuba. Said the truth. Anuga mfe mitu byokwebuzabuza. Oli eyo owulira onfa. Statistics zazenga 80% abantu ababeera e Dubai, Saudi Arabia mwekubaka sabuni ku video zange. Statistics zakoleddwa. Wabali e Dubai, Bahrain, Qatar mwekuba obusabuni ku video zange. Ninagwe nali nkonfronteza. Nze byonna mbimanya n'ensirika. Byonna mbimanya n'ensirika. Era video zange ze zibatambuliza ekyeyo. Westajja wano Junior yabuliddewo nze kambabulire banne. Gwe nsigenda kujjano ku TikTok. Mwemwe nyini mwabankubira amasimu. Junior obuze sisi toliwa. Saagala kummanyira. Mwe ba YouTube atayagala kola nanga agende. Nkiddamu. Ba YouTube woba owulira onkoye todda. Saagala kummanyira ebyo manyira Shalom. Nyamayi sina gwe neeguya. Ojja kujja wange nkukunamire. Njoza ba YouTube muwulire. Ankowa yanta. Goba oli ati oli YouTuber ogezze nnyo ensigo ewange todda. Olawo bannaakunoonya. Nina YouTuber gwe nkubira essimu wano. Nakoze ne YouTube yange. Munkwate empola. Nze bye mumanyira abantu mwe ba YouTuber. Era Junior oli twetaaga ng'oli ku poliisi oli looya. Nze we bankwata ngaloni gwe muba mubuuza. Tagala that group obyo bibadde mukola ku kooti ebyo ne mujjanga mwena munya amatako. Mumpulidde bulungi.
Junior abamukutte mwena ne mujja abamu temutawaziza sina YouTuber gwe njagala ku police nga bankutte toli lawyer toli state toli attorney toli magistrate muzijeko nzo obusiru bye mbadde mukola Shalom bwe mukola mu views bwe mwefuula abamuwolereza ngate muli eno nange tumusiba ba YouTuber mwejjemu enkwe nisiri ngakuba sajja bayina nkwe nga ba YouTube ye muntu akujjamu views nga bakusibye ne yefuula akuwolereza kyokka nga ate alina abakusiba nze sibaagalawo we bankwata tutte when I'm arrested Loni wali my next of kin yeroni Sagala mubuze YouTuber Johnny anavayo Loni yajja okwogera you will address a press conference ye next of kin wange nene ba YouTuber ne bajja bamponyereza amazi nze sibyagala bye mukoze Shalom ensera byenkweza mu ba YouTuber temusiima omuntu ne waba wa views era temumusiima mumufa ku baana bammwe omugenzi Isima yafa abalojja Isima yafa atenda ba YouTube enkwe ne Shalom era yayogedde ekintu kyekimu nange nayogera ekintu kyekimu so guys nze nakoowa enkwe z'aba YouTuber ye muntu akeereewo nga n'apama n'alya mutoyiyo n'agenda n'omuwa content n'aleeta ataakuvuma ye YouTuber nze nja bayira enkali omwaka ogujja nze tosobola kuuza nnyo oyo blackmail YouTuber ye muntu akeera najja ewuwo nga talina kyakuleetedde n'apama mutoyiyo n'alya n'amala n'akuggyako content ne bwayitawo olunaku lumu n'aleeta akuvuma bisajja byangwe naye nze nababuuka era Loni ne bwenfa kati tudde eddaame lyange Loni yaliina my will eddaame lyange yaliina Loni era yalina okusembayo okwogera when I'm dead bwenfa kati Loni ya addressing a press conference yes it is true Junior is dead n'asoma eddaame eddaame lyange ligamba mundeeterayo bamalaaya babiri olunaku olusooka munfunirayo bimalaaya bibiri ne bimbeesabeesa the first day after all era n'amabugo mujja gabba eddaame lyange weerigamba olunaku olusooka munfunireyo bamalaaya babiri bambeesebeese kutyako kintu kimu bakazi anaye nga baali basobola otuteera abakazi mu anaye nze kinuma kufa kale bakazi ena n'oleka abakazi ku nsi nogayi singa mu ggulu waliyo abakazi singa twafa dde abamu naye ena n'obibala abalamu ofe mukazi wo bamulye anaye ennaku erumira mu ntaana kale singa Mukama yalekawo seniya n'atwala kino ki Junior
nange era mukama kyemuga kale singa mu kifo ky'okutta yattamunze kaira sina magezi toyogedde kituufu nange nkyogera tisiga tatange mu kufa nze yafaamu kanze I have no sense sina magezi naye era batalina magezi bannange weebali wano I'm here to represent the stupid naffe abatalina magezi tulina abawagizi kumanyi nti abasiru be basinga mu Uganda badde okimanyi abagezi batono omuntu nakera nagati Bobi Wine agenda ba president oyo se musiru namba emu wotegera nti omuntu musiru pepepe ye musiru agati Bobi Wine agenda fuuka president oyo otegeera waya tezikola abasiru bangi wano so ogati junior musiru olwo abagati kyagulaniye president bo basiru kikaki omunakera kwateraga ati ye nopu egenda wangula akalulu naye nga akabala owerekito commission yakabala sibe bamulonze obusibwe busiru obuzaale this country has idiots neggwanga lijjudde abasiru so sirinzeka umusiru nagati ye Bobi Wine agenda wangula akalulu n'omugamba gwakabala obanga omwana akoze ebigezo nga weetaaga ticha okumakinga gomanyi waliwo baticha abatuyinako ennugu nga batumakinga bubi naye nga tolina kyosobola kukola bubwona obululu bwatuuse dda ballot boxes azze naye gyezisulayo tebazitiikinga abula bannaye nsirike yo niyo omumwa guno guli kusuula ewabi kirabe junior Bobi Wine ayina abantu abayina ani amuganya oba nabo ballot box obu junior ballot boxes azze gwazifuma gye ziri sirika junior ekimbwa kino kijja kusuula ewabi junior you run into trouble kansirike kati mugenda alonda mujjeko Museveni